anyway congratulations bana Uganda ekyo nakyo tukiyiseeko tukimaze kakati matindi nyo nkwaniriza ne timu yonna aho badde njagala wenda kibanga kye badde nkuyitira sigenda kwogera bingi eno breaking news omukulu katumwereetere abeeko kyatugamba wenda badde nkwagala omukulu tulina amasanyu nagambye lero tutandikidde n'amasanyu meerere era mu studio zaffe mutukkirize tubanjulire muganda waffe Suna Beni ow'ebinyanyanyanya Suna Beni alina kuzina badde atrendi yanatwa ne ku nsonga za wizo ensonga zo tujazo agenda koma kuzize yokka agenda kola kuzize neza wizo azogera katono za wizo tuzireke tujazo kulekera ngoma yanja handola gwa majiba mayanja ne muganda waffe Suna Beni akawongezeka olunaku olwaleero atuse kunzikiriziganya ne Mary Nambwayo obutakanya balina obwokuba nti omutunzi w'ettaka omukulu Kamoga yaleeta ekyapa eky'omwami ng'akirabikiddeko n'amannya atamala ye takyakkiriziganya nakyo kyali tekyetaagisaako okuteekako mannya malala ne bagugulana ng'omukyala agamba alina okubeerako n'omutunzi w'ettaka agamba nze ensonga nzikwata bwe nti naye olwaleero Suna Beni mabega we yafiirwa maama n'agenda ebigambo byayogera ku kufa kwa maama we byakuba nnyo wala ensi ng'agamba nti maama ogenze naye nze omutabani ondese mu bulumi n'obulumi obw'omuntu ekintu ekyange ate n'ateekako ebintu abantu abalala abataaliko munnanga akawungezi ka leero lwaki njogera nnyo Suna Beni nga tuli bibadde kuba tumulina kubanga bulinaku mbadde nno nsaba essaala nga ngamba abantu bano bannaaye lwaki tebatabagana abantu ba mikwano gyaffe baganda baffe nganda bakisobola okuggwa naye omwami tukola naye n'abali mu sikando ate nabo tubamanyi Suna Beni muganda waffe tusanyusa okulakubukedde omukulu tugenda kuddamu emabega kusaasira omukulu lwasemba okwogera ku nsonga ze nga abakuba wali eri bana baasula mu binyanyanyanya kulikayo mu binyanyanyanya nange twavaayo ekintu kyatambula bulungi nnyo twakola ekivulu ekyo nga tuli banakuwavu olw'ensonga nti ggulo limu nali maze okuziika mukadde wange ate era n'ekivulu ekyo okubaawo twaliwo okusika omugwanga kw'amaanyi nnyo nze nali nkijjeeyo nga nejjejje maze omukubira nti ebidongo tobitwalayo wabula abantu abatali bamu ebikonge ebyenjawulo ne bagamba nti nedda olina okukola ne bampa ekyokulabirako ne baŋŋaa Geoffrey Utaya yaleka taata we mu ddiiro n'agenda n'akuba endongo n'agamba baakubira Dr. Boss essimu ng'agenda mu show n'aba Ebonies teyadda mabega asooka kuzanya n'alyoka agenda n'aziika walukagga yaziika maama we eggulo limu n'akola show ye ku Freedom City enkeera n'ebirala nange ne ŋŋamba nti nno bannanga kyengina okukola kiri kimu kaŋŋende nkole bulumi obw'ekika ekyewaggulu nenkolera abantu atomu kuva mukolo okwo kwennyini kuwagenda mu kinyanyanyanya wavaayo ng'olinga atadde embwa mu njogero y'omulembe guno wavaayo amagye gonna nga bwe gali mu kinyanyanyanya omudumu ne gaguza ku internet nga gagamba mukulu Kamoga leeta ekyapa kya Suna leeta ekyapa kya Suna n'ennyimba ne zifuluma ku internet okwo nga nnyingi tunnyonnyoleko pressure ebadde etya bibadde bitya up to now omufunye enzikiriziganya bwali bulumi nga buviira ddala ku mutima era ne kulumbe nayogera nga ngamba mukadde wange obubaka obwali semba yawe mga mama twanje eno gyondesse kaliro otuukayo Mukama Katonda mugambe kuba nkimanyi ogenda muggulu tieno gyovudde banjeeza kati nze saamanya nti n'abantu ate bo bagenda kusitukiramu ng'abaategwa ogw'ekyayi bantu ne basitukiramu nenda bange mundu eseka okuva eno nendi neŋŋaba bannange saamanya nti ate kinaaba bwe kiti so ndowooza mu mbeera efaanana bwetyo bwe kiyitiridde nnyo Haji Kavuma Keti n'avaayo Keti events najja nayingira mu nsonga ezo oyo mutabaganya n'agamba nti tayinza kukkiriza mbeera eno egende bwetyo n'agamba Haji Kamoga tuli mu kisiibo tuli mu kisiibo muno mwe tulina okumalira buli kimu tetwagala zino ensonga zisuke mu kisiibo so oluvannyuma lw'okutuula awamu ffenna ne tuvaawo nga tutuuse ku nzikiriziganya ze bulijjo ekinkanya kiri kimu nga njagala kubeera ku kyapa kyange bwomu nina obukakafu nti nno ŋwana okubeerako obwomu olw'ensonga nti buli kimu nakikola bwomu sigaana muntu mulala kubeerako wabula anyuma okubeerako nga mwakkaanya akole ki abeeko so bw'osanko omuntu omulala nga temwakikkaanyako kikuleetera okwekanga n'oga nti kinaaba kitya tuno olugendo nga luba lutandise bulala kale kikanga n'olw'ensonga eyo Haji Kamoga n'akkiriza n'agamba nti nno kale Haji Kamoga bulijjo awa nsonga ki lwaki tateekako muntu omu ku kyapa ensonga zibadde nnyingi zibadde nnyingi saga tubiddemu nnyo ebyo naye kyenyinza okugamba nti nno byo biwedde era Haji Kamoga kyakoze tufunye okukkiriziganya Haji Kamoga kyakoze okutawuluza obulungi enteekateeka eno tetukaayanye agambye nti nno akutte ekyapa 5 ku 100 n'akiwa Nambwayo n'amugamba nti nno
nkutadde ku wundi ku Gayaza Road namba yali badaka nambu sina kyenfunye oba munzigyeko ku kintu kyebadde nsubira nti kyange aweereddwa poloti ya 5 ku 10 okuva wa Haji Kamoga Sewasuna Ben okuva wa Haji Kamoga Haji Kamoga nga ye yagambye nti kugamba yegase ku mbeera y'okutabaganya okuleka nga tewali akayana atono nagambe nange sifunye tititi ya transfer ne zikolebwa ezigenda okukyusa ekyapa okuba nti nkibaako bwomu process esooka ewedde ya transfer kati ebisigadde byo byakutambula Haji Kamoga atunda ettaka eyakuguza akutte nambwa ayo namuwa 5 ku 10 namugamba kino ekintu leka kibeereko omukulu ono yekka nawe twala wano nambwa ayo nakkiriza bulungi watali nkayana. Oh my God. kakati kino kitegeeza okutabagana kuno kubaddewo tukitwale nti nno n'ensonga ziizo bali zakagenda mu kooti intention to sue eyo nti naye evuddewo zonna abaloya babaddewo ne bawaga ebiwandiiko ebisazaamu enteekateeka ezo zonna tewali mbeera wambadde nkulaba ennaku ezo ng'osonda olwenda mpola mpola kuli yalagako esatu wamumekaawo naga nti Haji nakafuna we esatu simeme esatu kasanvu woba okaddukira kanguyire nendoza amasanyu meerere tutudde ne Haji avuddeyo n'agamba nti nno abadde aba speech yennyumidde abadde amalizaga n'akenda n'olwenda lwe nali njogedde nduvudde ndusazisa embeera twagala mbeera yakwatagana yawamu kimire wantu fenna nga tuli basanyufu nga bwe tuli congratulations Suna Ben nawe Haji we balinyo okubanga wamanayizinze embeera bonna abaddemu mu video nabamu Josephat Seguya Mary Namba nawe we balinyo okubanga wamanayizinze embeera nawe Suna Ben ne Haji Keti abatuuzizza naga nti embeera bweti okusuka omugwa sinu badde nyuma nnyo Haji yali mukwano gwange nga tunyumya bulungi naye ekintu ekyo nekimenya nnyo omutima nengamba kati ndi wano ensonga mbadde ngisabira nnyo buli nnaku nga lwenfukamira wantu wansi abantu bensabira mbadde mbasabira nnyo by the way nga ndaba kisobola okuggwa naye nga kyetaagamu kwegamba omuntu ayinza okugamba nti ekisooka mwetaagamu omuntu agenda okikulembera mu mbeera y'okuggwa ekyokubiri ne Katonda mwoyo kuka ku buli omu afuna okukkiriza before olunaku luno mbadde tofunangayo omuntu ayagala batuuza bakkakkanya ku bantu abakulu either ba family oba abawero wishers bagezaako ab'eŋŋanda ebibuuzo nebisigala nga bingi nga omuntu omutuufu ddala yali alina okumala ensonga zino era nga bwekikoleddwa ng'ali ogwo yali Haji Kamoga Haji abadde asibye ensonga zino yekka byonna era kakingiddemu n'akiggala kati buli kimu kiwedde embeera terina Haji Kamoga tukwebaza okusalawo n'ogamba nedda kino kakiggwe era kiwedde bulungi mulamanzaani naye nekiggwa nga buli sayidi eri happy ate ekirungi ekiriwo nti n'omukyala Nambwa ayo gyafunye distance nene nnyo okugamba ate nnumbye entalo gyegindi omusajja akoze bulungi namuwewalako kuba yali badde akola effujjo namuwaawo wennyini sisubire na ntalo ate ondi Haji Kamoga adde asobola okugamba nti muwaddaawo abeere neibawe naye olaba agambye nti kino kamwawula agende eri nono agende eri ate ne Nambwa ayo nakkiriza kuba ne Nambwa ayo abadde w'amaanyi okusigala ng'alemerako kyalibadde oluusi okuteekamu amaanyi tekyabadde tekigasa ebbanga eryo libadde ddene ng'enkaayana nnyingi oli munakuwavu okulwa maama oli munakuwavu ku lw'ebintu byo muganda wange omutima tegubeeramu naye nga ffe basajja banno bakwano bakozi banno tugamba congratulations webali nnyo webalire ddala okulwanirira ekintu kyo breaking news ogitegedde bulungi nnyo omukulu yekannyininyini mubiwulidde si byambu si byaki message n'agamba buli wakuba endongo ng'olina ennaku ya maama olina ennaku y'ekyapa byonna tebiriiwo otandise akagambo go mwaba nga aliwo ayagala ogissamu akasente agisseemu akasente nigisabule ekyapa tugambe kati endongo ya kyapa ensasa g'ekyapa mu ngalo President w'olugambo ku ddyo bamuyita Suna Ben wananonera ebinyanyanyanya ono yoyo yennyini